Vladimir Putin kyali kisuubiddwa nti meeting egenda kubeera wali munda mu kibuga ekiyitibwa Budapest at least mu 2 weeks time, probably next week bwe kibadde kisuubiddwa, naye ng'okusinziira ku ebyo ebigenze maaso n'okweka nti bivuddeyo batugambye tekigenda kubeerawo. Trump asooka okwogerezeganya ne Putin waita olunaku lumu n'ayogerezeganya ne omukulembeze gw'eggwanga erya Ukraine mu meeting eri tense ennyo mu White House, era nga kigamba okuba nti bakyaganya okuba nti bakkiriziganya. Olunaku oluyise minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga wa America gwe bayita Secretary of State Marco Rubio yabadde asuubiddwa okugenda maaso n'okuba nti asisinkanamu Sergei Lavrov, minisita wabakola omulimu gwe gumu okuva munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia, kyokka nga tekyabaddewo. Kyokka era bano basoose kwogerezeganya wakati wa Rubio ne Lavrov ku lunaku lwabadde lwa Monday, era byagenze okuggwa nga tebasobodde kuba nti bakkiriziganya meeting esobole okweka nti etuula. Kale nno ebigenda maaso n'okweka nti bitambula biraga nti Russia wakati wa Putin ne Trump yadde nga baayogera ku lunaku lwabadde lwakutaano. Babayogera ku lunaku lwali ndowooza lwakuna nga bamaze okuba nti boogerezeganya, then meeting neyeetulwa ku White House wakati wa Trump ne Zelensky ne babaako bye bayogerezeganya. Kakati nga America naye alina okuzzayo feedback eri abasajja bayitibwa Abarussia ababuulire nti obaoliawo Ukraine egamba bweti ne bweti. Era yessimu eyo eyakubwa ku Monday wakati wa Lavrov ne Marco Rubio. Onako oluyise babadde basuubiddwa okuba nti basinkana tekyasobose. Kati kigambibwa okuba nti bakyalemereddwa okukkaanya. Bakyalemereddwa okukkaanya bwe tugenda mu summit tugenda kuteesa kuki lutalo bwe luggwa kyekirina okuba kandi kibaawo, Russia afiirwa ki, Ukraine afiirwa ki, nga bwe biri. Abarussia ministry y'ensonga z'ebweru w'eggwanga bo bato bategeezezza ne bagamba nti bakyetaaga mo preparations, era wakyetaaga wabeerewo obaoliawo okwogerezeganya n'okuwuliziganya n'Abamerika before the meeting. Tebaagala kipapira. Kremlin oba Abarussia bagamba nti there was never a date for the meeting. Tewaaliwo meeting, tewaaliwo date yonna yali eteekeddwawo. N'olwekyo toyinza bagamba nti be bayongezaayo meeting eno bagamba nti ebyo nebyo badde tubadde tukyateesa buteesa akyagenda maaso n'okuba nti kikanzibwako nti tusisinkane naye tetwasetinga meeting date. Kakati bwe tuba nga tetwasetinga meeting date tosobola kugamba nti postpone nze tekinnabaawo. Tukyagezako okuba nti twetegereza tulabe bikiddala ebigenda maaso n'okuba nti obaoliawo abitambula. Kakati ku side endala eyeggwanga etibwa erya Ukraine, omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine Zelensky asuubiddwa okuba nti agenda kusisinkana abakulembeze b'amawanga aga Bulaaya bagende maaso n'okuleka nti bakubaganya ebirowoozo ku proposal eyamuweereddwa mu White House okulaba nti olutalo alugenda maaso n'okuba nti lukoma. Zelensky ategeeza n'agamba nti Russia akimanyi nti ekola buli kisoboka okulaba nga beewola olutalo ogenda maaso n'okuba nti luggwa. Agambye nti bakola buli kisoboka okulaba nga beewola diplomasi. Bo tebaagala nsonga zimalira ku mmeeza, baagala kulwana bulwanyi. Kakati n'ekirala Zelensky avule n'ategeeza nti supplying Ukraine with a long range weapon like a Tomahawk missiles could force Putin to the table. Zelensky akigumiza agamba nti bwe muba mwagala omusajja oyo tumuteeke ku mmeeza mumpe ebizinga egikuba ewala. Kati bwe munaaba maze okumpa emizinga egikuba ewala mukube Moscow, mukube St. Petersburg, mukube mu bifo eby'enkizo, ajja kujja ku mmeeza. If not tagenda kujja. Mumpe emizinga nsooke mubalule mulabe bw'atajje. Kyokka yeerabidde nti ate Russia yasinga okuba n'emizinga. Zelensky ye mu kulowooza abagambye nti mumpe emizinga nsooke mukube, bwe naamukuba nampulira nga mukubye ajja kuwanika omukono agambe nti tugende ku mmeeza. Ono omwana yeetaaga kuwa kataba asome ku Barussia asaaga. Zelensky agambye nti mumpe emizinga nsooke mubalule. Kati bwe mubalula olutalo lumukeete agenda kuwanika emikono, ajja kuwanika emikono mu bbanga agambe nti please I'm here, tugende tuteese.
Zelensky bw'alowooza. Ate no Zelensky bw'akyogera ekyo oluusi aba akakasa newankubadde ayinza okuba tamanyi repercussions eziyinza okuba nti zikivaamu. Ayinza okuba tamanyi repercussions ziyinza kukivaamu. Omanyi naye n'okwekyawa yeekyawadda taatafaayo kikiyinza genda maaso nokuba nti oba oliawo akiddirira okwekyawa beekyawa. Abayukraine bagamba nti omusajja atukubye naffe twekyawa bwe tunafuna omukisa okumusekula tujja kumukuba atuwulire. Bw'omukisa bwe gunajja nga tusobola ogenda maaso n'okuba nti tumusekula tujja musekula. Era kakati yadde nga Tomahawk tennaba kujja eggwanga lya Ukraine bwe batyo bagenze maaso n'okulabika nti bakubye Russia bubi nnyo. Bamukubye batya? Bakubye gun powder plant esangibwa mu kitundu ekiyitibwa Bryansk, bagikomeredde missile ekika kya Storm Shadow. Ekika ekya Storm Shadow ennaku 1337 ezimaze okuyitawo olutalo nga lugenda maaso. Kati eggwanga lya Ukraine ligamba America nti nze mpaka Tomahawk ntandika okukubira omuntu. America bwa akyali mu kwebuzaabuza era nga alabika akyagaanye. Kati ekibadde mu Ukraine talinze America kulabika nti ekkiriza akutte Storm Shadow eno yamuweebwa Bufalansa ne Bungereza. Ka Storm Shadow ne bagenda bakuba mpuliriza. Bakubye gun powder factory bagikubye ne bagiteeka ku ttaka n'etuntumuka ekitundu ekiyitibwa Bryansk. Ukraine n'egamba ojja kundaba. Kakati n'ekibuga ekiyitibwa Kiev nakyamakya agonaku olwaleero Meya Vitali Klitschko ategeeza nti kigenze maaso n'okulabika nti kirumbiddwa. Bagenze maaso n'okuba nti balumbyeyo ebintu nga bwebira bisookulabika nti bitambula naye nga ka Storm Shadow kakozeseddwa ako ka missile ka mutawaana kali very accurate kali very dangerous ka Mungereza n'Omufalansa aka Tomahawk ak'Omumerika ka Tomahawk ak'Omumerika nga tekannaba kujja. Kakati bakozesezzaako ku kano America team Russia oba nedda. Wulira kino nagamba nti bano oluusi batubuzaabuza. Kakati wabaddewo ko proposal yino amawanga aga Bulaaya gayina pulaani ebyobugagga bya Russia byonna bye baafirizinga oba bye baabuwa essente n'ebyobugagga ebirala byonna eby'eggwanga lya Russia ebyaboyebwa olwa Russia okulumba eggwanga lya Ukraine. Waliwo proposal okuva mu mawanga ga Bulaaya. Abazungu bagamba nti tubikwate byonna tubitunde, bwe ziba ssente tuzijjeyo tuzigulemu ebyokulwanyisa tuziwe Ukraine. Mawanga ga Bulaaya gagamba tubikozese tubiwe Ukraine ebyobugagga bye byonna biwambe tubiwe Ukraine. Essente tuziwe Ukraine tumuguliremu emmundu ebyobugagga bya Russia ebyawambibwa. America bagambye mwe nani siriwo. America bagambye EU ffe tetubiriimu tetugenda kutunda kintu kya mu Russia. Omukutu oguyitibwa Bloomberg gulipotinze abazungu baagala kutunda bya bugagga bya Russia okwata akasente ka Russia ke bafirizinga ku account ez'enjawulo bakakwate bakawe Ukraine yeetaase ku ba Russia. America ebagambye mmwe sibiriimu. America etiitiira oba kiki? International Monetary Fund meeting ebadde mu kibuga ekiyitibwa Washington. Baba tubategeeza nti bw'obaawo ensimbi zonna ate nga weeziri ezaaboyebwa ezaafirizinga mu banka ez'enjawulo ku akawunti ez'enjawulo bazikwate baziwe Ukraine. Mbagambye America egambye nedda. Kakati it is estimated kirowoozebwa nti waliwo billions 300 billions 300 eza dola eza Russia eziri mu assets ne mu cash ze bagenda maaso n'okulabika nti babuwa. Ensimbi ezo bazisibye ku account lwa Russia kulumba ggwanga eryo eriyitibwa erya Ukraine. Okuva olutalo bwe lwatandika ensimbi ezo ziri frozen. Russia tebasobola kuziggyako ne assets ezo tebasobola kuzifuna. Kakati proposal ebadde nti tuzikwate tuziwe omusajja yirwaneko. Eggwanga erya Bufalansa likiwagira, eggwanga erya Germany likiwagira n'amawanga amalala aga Bulaaya. Kati waliwo abakiwakanyizza naye ne America egambye nti bannange mukasente k'omusajja mukaleke. Era America abalabudde n'abagamba nti singa mukikola egenda kuba dangerous move. Omurasha ajja kutabuka nze mumanyi.
abazungu bagamba America nti naye naawe akasajja wakati nnyo America abagambye ekyokuwamba ssente y'omusajja si kiriimu. America bagigamba tugende tutwala amagye mu Ukraine tukuba omusajja. America still wagamba si kiriimu. Tukwate emizinga egikuba ewala tugiwa omusajja akuba akasajja. America agamba nze nedda. Kati ekiri latest kye kino baagala kuwamba ssente za Russia billions ebikumi bisatu eziri frozen. America still abagambye siriwo. America atya Russia oba kiki? Lwaki? Abazungu bamugamba nti omusajja omutiitibya nti nze mmanyi. Naye ekyokuwamba ekiletesi kyekyo ekyokuwamba akasente k'omusajja bakafirizinge eggwanga lya Russia lifiirwe ssente. America zeemu n'abagamba eyo move siriwo. The inside story. Inside story. Ensonga y'omunda tukutambuze siona mubanga tono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga semasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN everywhere you go. America akasajja akatya oba nedda ngenda bikwongera kyokka ne Venezuela tubirengedde tukyali wakati munda mu bisenge by'amakolero ag'entalo. Venezuela they are now living dangerously. America essaawa yonna tugenda kudda webali nnyo kuba nti otaddeko Superstar Nursery and Primary School eri ssomero lyedde boarding liva ku kibiina ekya Nursery okutuuka ku kibiina eky'omukaaga bali wayonyo environment yesande okubira mu mwezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi ne bamwambaza bulungi genda wale seta kilometers 16 z'okuva e Kampala we bali essimu eri noti musanvu noti eri noti musanvu nya noti mwenda musanvu musanvu mu musanvu munana atenga nkujjukiza Islamic University in Uganda bakutegeeza nti ebibuuzo by'abantu abakulu ebya national entry aptitude test ebikuyingiza university bigenda kuba bikolebwa ngenda kuzombeza 29 omwezi ogw'okujja ku matendekero gaabwe wali Embale Kampala Kibuli ettabi sangibwa mu Arua n'ettabi eri abakyala bokka wali e Kabojja. Ebibuuzo by'abantu abakulu tebirina nnyo kyamanyi bikwetaagisa okujjako wanga oweza emyaka 25 n'okudda waggulu era ojja kakasa obukakafu nti ojja kuleeta obukakafu obulaga nti olina myaka egyo ojja kuleeta ebbaluwa y'obuzaale endagamuntu oba passport yo then osasule emitwalo 2 ezitali za kuddizibwa. Funa fomu yo ku matabi agogonaga IU oba genda wali ku King Fahd Plaza balinawo office kuba ku noti 553 94 2935 noti 5 2 ofune bannafaabo. Salamu banka yino egamba nti ekuleetedde akapya visa card etakwetagisa kuba na account mu Salamu banka oyagala kusasulira bintu ku internet funa visa prepaid card yo n'okutawana ne cash okugifuna bagamba nti kyali letabira Salamu banka genda ku Lwenzori Court Semwega wa High Court obwokuba ku noti 3 bisatu lukaga kyenda mwenda. WhatsApp eri noti musamu noti 3 88 Salamu banka ekujjukiza nti erungamizibwa banka enkulu ya Uganda sente z'abakasoma zibaterekayo zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 12. Pal FM sibyangu supply ne bakwebaza olw'okunywa amataga bagamba nti amataga malungi nnyo yongera okuba nti oganywa tegali mu mazzi oyagala bongo beekwate oyagala gasubula genda wali ku office enkulu erina Teete kumpi n'ebitaala songa na Teete kumpi n'ebitaala mbagaye nti wali office enkulu ekibya n'amasuba masanafu Kasenge Kabuwa Nsangi n'awalala weebali kuba ku noti 288 noti 89355 Pure Herbs Clinic bali Kyebando bagamba nti bagenda kujjanjaba endwadde ezikusumbwa ku mitwalo 4 n'ekitundu. Abavubuka bakozesako enkulu y'okwezanyiikiriza mugende mufune eddagala bakayita ka Alpha ka mitwalo 4 n'ekitundu songa Prostate Hub weri ku abaami bakuze emyaka mufiisa omusogo gujja gwesibwa omugongo gukuluma emitwalo 4 n'ekitundu ng'ofuna Prostate Hubs okuva mu bannafe aba Pure Herbs Clinic. Ate nga bagamba nti osobola okuba essimu eddagala ne balireeta wonna wooli essimu eri noti 552 98 24 noti 552 98 24 0 7 8 Kyebande Mayuga Butaba supermarket we bali otawanyizibwa outside ekika kyonna Kabotongo wani ya mugongo infections kuba ku noti 552 98 24 noti 552 98 24 ofune bannafaabo aba Pure Herbs Clinic. Katukomewo tulabe Venezuela America kiri kitya.
Manda Mobile yino. Koleza wefunile SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles. Dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile. Koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Trip on your phone. Booster. Trip on your games. Booster. Trip on your data. Booster from MTA. Booster. Trip on your movies. Booster. Trip on your downloads. Booster. Trip on your GBs. Booster from MTA. Booster. Booster. Kubisamu amasanyugo emirundi esatu ne MTN Booster. Bando ya data eyanna maddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga star emunoti *222# oba kozesa my MTN app okusaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa. MTN Uganda. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga